Balamusizaako amanya Judith Mugabi bakyayita nkomyewo n'olugero lwa Ndibassa. Twalese Ndibassa akkiriza okugenda ku studio y'Amatovu Kulaki omukyaliyako nga Amatovu bwe yamusava era bwe yamala okunnyuka wadde banne bagezaako mugamba togenda ye yagamba kangende mukyalire ndabe kyagamba. Kale Ndibassa yabisaamu engatto n'agenda okulaba ki Matovu gy'akolera ku dduuka lye gye twayise studio ye. Matovu yali nava mu famire engagga ddala era ne studio ye yali y'amaanyi nga nnene bulungi ng'erabika bulungi nga wansi we wali studio ate nga waggulu gy'akola ki gy'asula. Kati Ndibassa yatuuka Matovu yasanyuka nnyo okumulaba yali takisuubira nti anajja naye naye n'amala n'atuuka era n'amulaga n'ekifaananyi kyagezaako okusiiga ekya Ndibassa wadde kyali tekinnaggwa n'akimulaga nti kiraba kino nkisiiga kifaananyi kyo kubanga bwe nti bwe nakulabye bw'ofaanana. Ndibassa yasanyuka nnyo nnyo era Matovu n'akola ki n'agamba kantumye wano ku kyeggulo tugule ekyeggulo tulyeko tuliire wano nga bwe tunyumyamu. Matovu n'atumya emmere ne batuula mu studio ne banyumya nga Ndibassa abuulira Matovu ebimukwatako oba gye yava lwaki atembeeyo emmere mu katale era ne Matovu n'amubuulira ebimukwatako. Kale emboozi n'egwa makerenda tunaayongereza okwo olundi mubeere bulungi akume.